Oluvannyuma lw'Abaddusi ba Uganda okukola obulungi mu mpaka za Olympics ez'omwaka guno, bano basiimiddwa kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN Uganda n'ensimbi ezisoba mu bukadde 3. Uganda mu mpaka za Olympics yawangulayo emidaali 4, ng'ebiri gya zzaabu, gumu gwa ffeeza, ng'ate omulala gwa kikomo. Joshua Cheptegei eyawangula emidaali 2 ogwa ffeeza ne zzaabu aweereddwa obukadde 75. Peruth Chemutai eyawangula ogwa zzaabu aweereddwa obukadde 50. Jacobo Kiprimo eyawangula ogw'ekikomo aweereddwa obukadde 10. We have not forgotten the rest of the team, including the coaches, including the support staff. So all of you are also getting 2 million shillings, just a token of appreciation for the whole entire team. Senkulu wa MTN Uganda agamba abaddusi bano baweesezza eggwanga ekitiibwa nga kibadde kibakakatako okubasiima. Starting tomorrow, for 1 week, we are having a double O campaign. Double. We are giving double data to all our customers for 1 week because we want to celebrate and give everybody opportunity to celebrate the double O golden medals. Joshua Cheptegei asiimye MTN Uganda olw'okubalowoozaako era akakasizza nga kino bwe kigenda okubazzaamu amaanyi mu mpaka ze baddako okwetabamu. And companies, they head and they spearhead such noble causes and supporting the country's sport, athletics and other noble causes. So MTN is leading by example, and I pray that other corporate companies can also follow the suit. I'm so happy today. I thank people for MTN. They gave me some morale, I'm so happy today. Onera atonedde Stephen Kiprotich omudaali ogwa zzaabu gwe yawangudde mu mpaka zino okumwebaza olw'obuyambi bwe yamuwa nga yeetegekera empaka zino. When I advised him, he decided to take my advice because his management wanted to push him for marathon. I said no. He must run 2020 Olympics and he has to double. He has to bring 2 gold medals. Now, you see, before, it took Uganda long to get another medal. And it was my prayer that Joshua is going to succeed me by winning another medal. And I have to see when I'm still alive. Bukya Uganda etandika okwetaba mu mpaka za Olympics yakawangulayo emidaali 11 ng'ena gya zzaabu, ena gya ffeeza, ng'ate 3 gya kikomo. Beka Resabula, BBSKATI, Ageesigika.